Mbuza kudina lubega tikeri yawe bwayiso gamoti ya opposite Central Bank ne mbuza mpozi Albert Luswato gamoti ya Luyima zo gamoti ya kama dampoza okakungulu boda wa stage cast kine weyogerero gamoti ya Sonko good talent ate mpozi ne mbuza kumina height gamoti ya Ebo Beauty Salon nakulabye kirya Emmanuel message jowereza njirabye ne tukola mawulire munange nako aya agambye Afrikane mitwale 2.5 mukono mutwalo luwero 10 anyini mutwalo mbalala mutwalo ne wala mpola so gasatu mulumu ye Freedom City kale sumula wala kosa dai Wano mitandike tia. Ayenda waza kampuno obuvumu solo bitandika. Uchinyusi wenyini. Weekend napunye esimu. Ngerabi kokuba esimu eno yanja ulo nyaku simu zetero kubatenga mfuna. Nadale zetaga obuyambi jetuli. Nawoza ja kutegera mpola munywanyi. Waliwo mwami eyaleso ko bulugunyakwe ngakukwata kumutegesi webibula majidwanga Juma Balunywa. Kale no nsaba muzikirize okwemulugunyo akwe kuneno tukutandikira tukonsolo kwateka tutandika okukwanjula enzonga zino. Nsawa nchoka nendeba zabale kukwera mu mpadda akataka nokogera ko jemu amanya bangeze salongo kiwanduka kakensonga yange jine mulugunya ku mwani bamuyita Juma Balunywa omutegesi w'ebivulu promota Juma Balunywa ennaku z'omwezi nga 29 omwezi gw'okubiri mwenda yakyewani ndi musawo wasinnansera baluwa yange wezi yajja ne mwanyina ze bamuyita Nakajibire ennaku z'omwezi zijja kukambya 29 Novemba 2019 kati mu kujja balina ensonga zabe zaali zibakutte ku mitima Balunywa yali ayina program nga ayina okuyitibwa mu state house sente z'abapromota waliwo sente zaali zabaweebwa naye nga waliwo ate yo okutafu yali yakola okulala bakirimu baali bawera batano Allah wano bezira katonda asasire omwadi eno yategezezaako nga Balunywa we batuka ku nzikiriziganya bobo embiriri enzikiriziganya eno gye baaliko yategezaako Balunywa yategezaako omwami ono nga wamusaba amulogere ku president Yoweri Kaguta Museveni kuzasooka ezabaweebwa mu January kati yakomawo ate olala nga ayina endala zagobako yakomawo n'angamba ayina endala zagobako era nga zizabadde zirina baweebwa mu December kati ng'akomawo nga luli gwe yamukolerako okudda oba kisebuze nti ye azze ku zino ezibadde zirubira okubeera ng'akola ti ng'afuna kati yajjanga ennaku z'omwezi 27 era ye yennyini yambuuza nti ubundi kikoofiira bamuloga ng'agamba jjajja mwami President Museveni namugamba kikoofiira tiyinza okuba nga kitobola mumuloga naye kisobola okusindikale empewo zogereganya nezogerezeganya nezize nezogerezeganya neza jjajja mwami azirina jjajja mwami yinza okuba nga seekatusa naye nga tewali atayina mpewo muganda wange President Museveni abalwanyi be ayina majje ga UPDF naye n'omusawo wa Juma Balunywa omwami Kiwanuka ayina amajje ge ag'enjawulo ge yasindika gagende gatambale State House nga mpozi muno mwemuli empewo za Kiwanuka bamweyana kawumpuli n'amajje amalala gagende gayambe ku Juma Balunywa okutula ddiru mu State House ngamba tukikole kati ne mugamba ngenda sindikayo kawumbu ngenda sindikayo babuyita ne bagenda ne Kiwanuka ne bamweyana ne mugamba nkodde ennaku 18 akati ennaku 18 zigenda kati jjukira yajja ne muganzi ono sisita wange we kubanga ngenda kulaga ebibaleere byavamu mu ekikolo naye kati sisita we yali ayina gwabanja obukadde 8 nga bamuyita Ntegi nangamba baba abantu saalo nguko mubalulire sente zino omusajja mumbanyiza sente zange ziremye kwadde ennaku 9 jjukira bamweyana mu ennaku 18 kakata no mwanyina ze munaku ezaali ziweze ennaku muzakubanga bajja kulwakutano lwali na mu Juma olwakutano olwaddirira mwanyinaze ne bamuyita ne bamusimba obukadde bwe 8 kati mwanyinaze ye nkoleddeku akumalya Ntege ono Balunywa akumalya president kakati ye mwanyinaze ku Friday abeera nga ye yafuna ezise naye kwezo nambako emitwalo 5 kyekyasigala nga kinnumiriza okubeera nga abantu bamundaba nga balyaza amaanyi Juma Balunywa saagala ombuuza ategera yatya y'omunywanyi ono munywaje besente atera nnyo okuzizza mu kika kale nno yagenda wa mukoddomiwe asobola okuba atenga ategula omuntu kati bitabuse empewo zibanja zaaso
kujje wange yajjanga mukwera n'enkoko wadde saadi fana engoga yetoke nagimusibirire kati yali azze wa mukoddomi we yali azze wa mukoddomi we naye ng'era ensonga ezimulese wa mukoddomi wange biyambibwa ate olwamanga ndi mukoddomi we enkowo zo tezirina buku zirina okusigala nga zo zifuna ekyazo kakati omwanyinaze amala ogibalula yali ayagala okunnimbalimba mbw ate esafunyisa ne mugamba nti zonnimba sirimbibwa byoŋŋamba babiŋŋambye dda wazifunye kyemfunyeko kyeŋŋenana abasajja bwe bamaze okundiramu ennaku zira 18 zaali zirina okugwako nga 17 Desemba 2019 kakati kwolwo lwennyini ne bakomawo 18 we zaggwerako kati aba atudde mu nze nazimba ne bwotuke wange toyinza kumanya kubanga nazimba nju ya kabaka bulamu kakati aba atudde awo ngamba muko ebintu ziganye ebintu byesigyemu kati nga alina n'eddiru ate y'omuzungu jjukira kati eri ewedde kati ayagala 18 bwe ziggwako n'akomawo ewange nga tafunye ne mugamba wati yali alina okudda erimu amata ateebwe okusinziira mpozi ate ku musawo Kiwanuka agamba nti Juma Balunywa diri wadde azigoba naye tazigoba yekka ng'ogyeko lubaale gwamusindikirako alwane entalo wunakuwa lisiti y'abantu abali mpozi mu ddiiri Balunywa zagoba 18 aba atudde mu ssabo ewange n'akubira Onalebo Kiwanda yamubira emirundi ebiri ng'essimu eyitamu naye nga takwatibwa kakati kwe kukyusa n'akubira mwami Mayinja n'amugamba Kirincho bwe yayita Kirincho n'amugamba Kirincho ki ekiriwo kakati none Mayinja n'amugamba omwana sinnafuna pulogulaamu yonna ate mbadde njagala fulumamu nga Mayinja yali alina ekulu kyebandooza yali bagenda ku Kigulu kale ebintu bwe naye nga yali agenda kufulumamu agende ku kizinga eyo ng'alinayo gye bamutegekedde nga naye yategedde ono gye yagenze Balunywa yeye aligobako balipo tebakirimu naye amasimu go gavuga okubeeri wakukenjaga omuno babisiibwa mwaba abantu abataano mwalimu ne Mayinja abali balina okuba yeddiiri kati ezo ddiiri mwalimu Mayinja mwalimu ne Onalebo Kiwanda nze namanyako abalala baali bakyala babiri kubanga yabakubiranga ali mu ssabo lyange ne wano katukwatewo amala omukubira mugamba abasajja n'abajjeeko akakadde naye nkoze koje tusoke tukonfaminge tulabe mitingi banaaba tebiyo bwogende kakati mutwala mugamba mukosooko kukakkane kotukola ensonga zino kati ne mutwala mu balongo nze nazaala Mayanja era mwana be nasookera ku gaali mazzi ne mutwala mu balongo n'agabulawo amata muganda wange okuva mu balongo wali okudda nga tannabana kuyingira mu ssabo we yatudde essimu nejja okuvira ddala waggulu eryaddala eryasiriasa omukyala n'amukubira n'amugamba Balunywa nti confirmed omukulu akkiriza meeting yakya inaku z'omwezi oluzaali zigenda wera 18 Desemba 18 Desemba tulina okugenda mu meeting mu ne Bamayinja ekigulupu kyabadde ky'abantu yaŋŋamba kigulupu kirimu abantu 5 naye nga ye gwe mutwe omukulu era nze wange gwe nkulembeza abalala bansonyiwe okubeera nga nkonye ku mannya gaabwe naye nze njogera ekiri okubanga nze tesirimba ate nange sagala nindi kati olwo ava mu State House nga 18 Desemba kati jjukira alina ddiiru endala ate omuzungu oyo yakolera emyaka 35 ng'omusaala gwe tagujjaayo ng'omuzungu oyo ayagala kwegamba sente zino zonna zakoledde ebbanga eryo lyonna ateeka ensi gyagirekamu naye nga basobola okusigala nga bamujjuukirira kakati banga n'amuweereza wasaapu kati bagenda okubalira naye ate nga Balunywa alina ate abalala ebiwagu ebirala ebiri ku muzungu oyo n'agamba nabyo biwaguleko mwana kwe naye kumigalaniza nazookako ne ku ssaawa omwenda akizuula atya nti waliwo ebiwagu ebirala ebiwagu ebirala yalimanyira wange era kubanga era ye yennyini waliwo omuvubuka gwe yaŋŋamba ku TV okwo mubaali beevumavumanga muvubuka yakimanyako nga yagala kulimisa Balunywa kubanga ezo yaŋŋamba beevumiranga ne ku TV naye kale omwamanyize nebeera mu yasuubiza ssebe ekisawo nga wavudde mu State House yali asuubiza ekisawo kya ssente Balunywa kati omuzungu naye n'aŋŋamba omuzungu naye bwanajja ng'era naye otweyongera akasente nga kawera naye kati omuzungu yajja wekakasiza nti omuzungu yajja baŋŋamba nti omuzungu yazze kubanga erodde puroguramu zonna zaali zimaze okufulumizibwa akati olunaku lwa sande eno tuleko tugende mu lusooka omwana manyinaze oli gwenkugabyeko apepeya ne Balunywa ngaddamu akubaye kolo yakwata Naalongo yaliwo essaawa eyo naga kati Naalongo kati kale omuzungu yajja kati ate Bamayinja bo bagenze mu State House ate Balunywa yagenze kati mbaliyo kasente n'omuzungu naye n'emikufu gyakati yaleeta tannakumulako n'omukazi atumanyi nambeera obeene tutagamba Saalongo alyongera okuteetaamu wowulirira bino nga Saalongo Kiwanuka ayongera okuttanya agamba nti ensimbi zonna Balunywa zajje mu State House zazaafuna babadde bafuuyira mwami Kaguta Museveni emindi omusajja n'agawuka n'abeera nga agaba kiralu twebuuza lwaki agaba kiralu bw'ati okumba omusajja ali ku mmindi
sira jajja mwami kira kumuwaiza kubanga teddagala nali kuma amazima lero nakuddagala nali kuma muganda okwana ku ssaawa 9 oyagala kutegula jajja mwami ensi yonna esirise era okumanya namutegula oba genda mu house ne bakeberanga amanya g'abalunyo tegaliimu oba nekyo ekikuluku kyabwe nga tebabayita mu nnaku z'omwezi wakati wa 18 okutuusa kati bampite bandeke enamba oli bankubama solagira yajja ne mwanyina kati omuwala oyo atambula ne ayimuyita Jeni naye nga yenna kagibire kyagagaga obuza abantu baba nagezaako kati nakubira nakadibi n'agamba nti kati oli ayita nabanene kati abeetayagala gabanamba ne mugamba nga yasobola okujja ewange n'alya nawo ne mugamba mumpe bw'oba tomumpa jagenda muba amawulire ejamwasa nanga kati awo kwekulappalanya n'amuwa ennamba yange kati mukukola okubanzi nayolere alina obusungu bwange n'akwasa naalo nawe kati ate muko mugambe ate nsagala abantu babimanye okuba bajja gamba abantu agenda mu masabo jajja ssente ebitiibwa ebityo kale nagamba nekyananza abantu b'empya nabo banene kati bwe babiwulira ebyo nti ate zitokera mu masabo ate zinebyokambazinga kijja kuba kimpisa musajja azze ng'ayagala omwambaza ekitiibwa ekitiibwa okikaze amala kuluma era nja kuddamu kukubira embaani owulirira bino omusajja ono agamba nendoga State House namba nenjifukamiza balunywa n'atansiima wakiri azze omuzigo balunywa jange nenegabagaba biki bityo butoke bwange mbawadde buli kimu naye olwafuna watu bankola kati mu bufunze mukulu kiwanuka wanyu muganda wange oyagala balunywa azze ku muzigo wajiri wamya yandizizza buto kubanga alaba muganda wange banga sakusalira nti wajiri yakweta obukadde 10 oba 2 oba kamu obusiima kubanga nze kyantwala mu busiramu sigamba nti nfune kingi omusiramu agenda na sande emu kubanga oyo omuzungu omulaba musigirako ebintu bingi naye ngamba mwagala mu isomero ye mwanyoko ye wafunayo keetaano balunywa ye tolyanga yadde 10 nze gwamya sibyanga wadde bato n'ekirala kinkino sino ate nga n'ekigali olaba ewange ekigali kiba kya mitwalo 22 naye muganda wange gwamya yamba siringi 10 gwamya yamba siringi 10 naye mugamba kankole ensonga yagira mulabu fandoze eri ku yamba nusu 10 mwanyina ze yamba siringi 10 kati bonna bamunebera nga nabakolerako siringi kakaazi balunywa nagezezaako kukubira ku ssimu tutanye ensonga zino tatefunika wabula omukulu ono bino yasembezaayo bisembye yajja okubaga 29 Novemba naddamu okujja nga 17 baali bamwetaga mu State House yandibadde asima nagamba kale omusajja yanyinza okuba yalina kiyankolera bwabanga teyasiima era bw'omukubira n'ajeegaana agamba ye tajjangako wange ewo nga mmanya ndendowooza kubuuzizaako nnyo omunywanyi Chris Erosion Lemon Starboy ekireka Enoka Management kubuuzizaako nnyo Bosco Katala wa City Sako ne Brian ekyali wajjalaawo ne mukulu Dan Mukisa namwe nyongera okukwata mbabuuza kukwata mutumbude mpologoma eno gye yeddembe ate tugamba bw'oyagala okubira mpozi ng'ate ofuna wolokoso kozi wano ng'amaze okuggwa osobola okgenda ku mikutu gyaffe omuli www.afcloud.com nobeera mpozi ng'ate ofuna bulungi wagenda ku simu yogenda wali eri mu Play Store downloading app ya Afcloud AFKLOUD ojja kubeera mpozi ng'otufuna bulungi oba genda ku Bokati TV ojja kubeera nga omufuna bulungi nnyo wolokoso oba ogenda mpozi ku Kakalam Times ojja kubeera mpozi ng'ate omufuna bulungi nnyo neziwa twaha kiya Emmanuel ono balunywa musoga muno mbega mugiya bwe aha kale ndowooza atakumira mpeera abantu kumire nga tetunnakuumira mpeera kiki ekiguddewo badde nsaba nnyo tukole sitole ne balansinga nga balunya tumufunye tukomentinge okay ng'enaku z'omwezi 5 ye Sunday eno atosubwa mpozi Radio Simba ekutuusako olukuŋŋaana mpozi olw'ebigambo ate mpozi bagambye nti pangula endowoozayo 22 otulise obeere nga okyusa endowoozayo obeere nga odda bujja leka kubeera nga olowoleza mu kabokisi omukolo gugenda beera wali eri Kololo Secondary School mu main hall ku Sunday eno yina okuyingira omutwalo gumu gwokka kutandika n'essaawa 3 ez'okumakya abogezi mugenda kubeerako Engineer Ronald Lwasa Mugomba Lwasa mpozi akola ennyonyi Frank Gashumba ate mpozi ne jeje sura omwaka 22 twagutaddewo nti tosirikiranga kyama oba tosirikiranga kintu kikunuguna mu mutima twabatereddewo enamba nti owuliranga aliwo ekikunugunaawo oyagala kiyite mu wolokoso gye tuyise hotline enamba eri 0786 3710 gwe kuba tujja kukwasaganya ensonga yangaddi beera bulungi aya